sikiwa nti UNCC ina mandate egana abayimbi abo okuyimba, to be honest with you. Osegedde teyina mandate bagana kuyimba, ate teyina mandate eri basamoninga. Wabula balina ndowooza ng'abakulembeze balina kubayita ne boogera nabo mu buki bulungi. Kintu kye bataakola bo baakwata kipapula nga bakikuba ku mukutu kubaswaza. Okujjako ng'azze ku stage abagizi ne bamwegambira vaayo. Naye bw'anaaba azze ku stage sikiwa nti nabo balina amateeka gabagamba muveeyo. Abawagizi be balina mandate ye bagamba go. Science okulaba nange samusanya olwaleero tukulabye ogabaza awards. Yes. Nsoko egerekera abantu leero lusembyeyo mu mwaka guno kujja ku federation. N'olwe lusembyeyo ejam session esembyeyo then tugenda kuba tubabuulira ddi we tuddamu kubanga tugenda mu festive season ate nga bamumanyi nti abayimbi guno mwezi baba busy. In fact batandise dokolas end of year parties kati okubafuna kisi kyangu ne naffe ntusalawo tubenga tukozesa ate kana akadde kaffe kubanga ne season yaffe okusobola okubanga letu tudda mu field tutandika okubanga tutalaaga wano nawali then nga bwe twetegekera ate next year yatujja okubanga tucommunicatinga. I think tujja kuwummulamuko at least ka January ako naffe tusooke tuddemu twetereze buto then maybe in the beginning of February or something then we call you back. Okay, muwadde awards musinzidde ku kyogaba awards onakola award ezo kwe tusinzidde eri abo abasinze okuteekamu amaanyi. Omanyi twakatandika ndowooza lwetuwezezza emyaka 2 tugenda kuweza 2 tigenda ndowooza giweza obwazi Gwokutaano tuba tuweza emyaka 2 kati tebibadde byangu okuorganizinga beginning nzibu nnyo so naye wabaddewo ababadde committed ennyo kubanga bwe muba mutandika abantu abamu tebabashuwa oba gye kiraga kati mubaamu abaviirako kuba omuvaamu abakola biki mubaamu naye waliwo abalemeddeko bo ne babanga be bamu kubasobodde okuteekawo embeera ekituusizza wano era nga mwabo oyo omuvubuka oyo Blood Moon abeera lira ye coordinator wa West Nile yonna naye akoze bulungi nnyo omulimu okulaba nga atuteerereza West Nile eyo ebeere ngeri buki ngeri mu line kubanga abantu bonna abasinga West Nile eyo northern eyo yonna gye basinga okulwanyisa entalo because nga bamanyi ffe tukulidde wano tetumanyi nnyo bingi bifeeyo sometimes they feel disconnected naye agezezaako nnyo okulaba nga ateekawo bridge awo obanga tukolagana nabo bulungi and really babadde supportive nnyo ate we appreciate it. Kibadde kibagwana naye naffe bannamasaka tetutudde next year tujja kubeera ku kikupu musajja mulekana. Okay, awards ze mugabye zifaananyeeko awards zetuze tulaba emabegako nti bagaba award nga tekuli baasa abayimbi bakikomplainingako nnyo ba awards ezenkali ositeriko baasa naye Blood Moon abuusewo almost ne miliyoni nambirira muwaddenga mmwe olwo kitandika olwo kali kyeba etandika kuba naye nga bw'omanyi nti nno luyale ffe tuli mu kweyiya ebintu by'essente sente si nyangu okufuna naye mba musobodde okubaako kye mutandika nakyo you never know next year we are really going to put in a lot of effort. Tujja natuuka ekiseera nga ate awadi teziri wano nga teziri mu kifo ekirala kinene we are going to invite abantu bangi so this is just the beginning as we end this year achievements ki omuntu atajja kutwegattako obuulyawo byasubiddwe? One ekisookera ddala twazimba unit twasanga bannaffe abamu nga baali bagiving up nga byabatama nga babeera eyo nga n'omulimu tebakyasuubira nti asobola n'okulinnya ku stage n'addamu n'ayimba naye bwe twabasembeza ne tubawayo ka support financially then ne tubateeka wano abamu ne babeererawo ddala for almost a year to heal okuddamu okubondinga abamuntu abamiitinga nga oba okyanyumya naye n'atandika okukaaba naye kati they are very happy be basinze n'okuba nga batusavinga bakolera ddala emirimu egy'amaanyi baddayo ne ku stage kati baperforming in different places. I think that is an achievement. The achievement of jam session meeting at least once a week n'omanyi oli kyaliko okitegeera ekyokukira kye twa TV nze tusobodde okuba nga at least tuteekawo
stage where namwe bannamawulire you can get content on a weekly basis nga musobola okujja ne mufuna performances ez'enjawulo ne muziraga abantu eyo. Those I think is an achievement to entertainment journalists. They know what we have done. Kubanga tubatedde platform where they can come at least ng'oli ali sure nti every week tusobola okufuna abayimbi abasukka mu 20 netubako kitunnyako. I think that is an achievement also. And then twasobola okubanga to get in a very good communication with the government. Netandika okunegotiating obulungi nabo. Tusobola okubanga twasobola okubanga twalobingayo ku ka sacco fund ate abawunga kagenda mu bantu. Then ekirala twasobola okubanga tu streamlining associations the whole country n'ebeera ng'eri part yasibya wano waffe naye buli omu n'asobola okubanga aganyulwamu eggwanga lyonna. Ekyo nakyo kikulu. Then twasobola okuleetingawo mental health department. Abantu baffe abali mentally disturbed baba balinamu challenges esobola okubanga bafuna support. Balina team ng'efokasinze ku bo bokka okitegeera. Then tulina kirala kyetusobodde okwachivinga. Twasobola okubanga tugenda mu parliament for the first time ng'abayimbi tusayo eddoboozi lyaffe nga tubategeeza nti twetaaga parliament tusupporting basobole tusayingira etteeka lyaffe lya copyright law tufune obwannannyini ku nnyimba zaffe. Etteeka eryo ne liwulirwa bulungi nga ne zitambula mpaka mu cabinet era kati zaavaayo ziri mu Ministry of Constitutional Affairs and URSB okubanga bagazetinga ebimu ku biteeso ebyayita. Then tulindako kuddayo ate wa president yayiseemu amaaso asayininge kintu ekitaaliwo. So copyright law is on the way. Anytime abantu gye bagobedde emyaka n'emyaka okuva nga tetunatandika kuyimba for us bwe twakuŋŋaana tusobodde okukiteekamu amaanyi kati essuubi tulirabako. As mukama nga bulungi budde bwonna tujja kuba tuwa abantu amawulire amalungi. Eddie n'ebirala bingi bayirawe twasobola n'okusitula bannaffe ne tugenda mu State House ne twogerako n'omukulembeze ne tumubulira ensonga zaffe nga tetumusanze ku kivulo tetumusanze ku campaign tetumusanze naye nga tugenze mu State House nga tuli organized invited to speak to the head of state tumunnyonnyole what is happening on the ground, what is affecting the entertainment industry. That was a very big achievement also. Bingi anyway simanyi President ng'ovudde ku bali abatakkanya nammwe wabatakkanya na federation bisoomooza kiggwe by'osanze ng'omuntu bye weesunga ogamba nti omwaka ogujja we tukomerawo kino kyetandikirako ne kino ne kino ne kino. Nze basically ekyokusoomooza kyendaba ndowooza mindset change. Bwe twatandika federation eno abantu bakirabanga ekibiina oba kyebugufuzi tebaalaba kirooto kyaffe bo bakijajingira awo okusinziira ku mboozi ezaali zoogerwa naddala nga ziviira ddala mu abo kubanga ffe twajja mu music nga waliwo abatubba. Copyright law obutabaawo waliwo abaali bafuna mu kavuyaabo era nakati weebali naye banaatera okuva mu kintu. Then obutabeera na bwannannyini ku nnyimba zaffe abantu nga abasiara BTs telecoms zibadde zitweweera sente zezaagala oba n'obutatuweerako ddala. Ba CMOs abazikulira baali tebatuwa nze nange kenyisifulangako yadde n'abayimbi abalala bangi kati nga bajja ne basponsoringa abantu abalala ne batandika okuba federation tusobole obutabeera kuba baali batya eddoboozi eryo eryawamu abamanyi nti bano abana banaakuŋŋaana ne batandika okutuula mu zi meeting balina bye bagenza otusuuza. So they invested a lot of money kulaba nti basasula ba medias basasula abayimbi abamu okitegeera. Eyo challenge ebadde nnene nnyo naye tuze tukwata mpola mpola ebintu byaffe bwe tugenza okumalirako guno omwaka nga abayimbi batandise okutegeera nti tukola ki kyetuliko. Then challenge endala gyenfunyemu nga nze na droppingamuko ku mirimu gyange osobola okusooka okuggusa kino. Naye badde challenge y'amaanyi kubanga abawagizi bange expect a lot from me almost every year. Ne this year olaba nti obudde mu amaanyi gatadde nnyowa ndowooza nnyimba zenkubye guno omwaka si nnyingi nnyo olowooza
basooka bakubira abalipira boodi banga gutandika wagunowa guno nga gutandika then nsobodde kuba olulala kyalowooza tumusiime waliwo olulala wakati ne collabos mpozi niddwa okuyimba ekintu ekyo UNCC yakikoze mu bulambulukufu oba sikiwa nti UNCC erina mandate egaana abayimbi abo okuyimba to be honest with you osegedde terina mandate bagaana kuyimba ate terina mandate eri basamoninga wabula balina ndowooza ng'abakulembeze balina kubayita ne boogera nabo mu buki mu bulungi kintu kye bataakola bo bakwata kipapula nga bakikuba ku mukutu kubaswaza nvumirira nnyo abantu abayimba ennyimba nga tebabisse ku bigambo oba saagala muntu ayonoona culture fe tuli bafirika we respect culture ate we have to follow guideline z'abazadde baffe zibaze batuterawo abazeeyi we have to respect naye sometimes omukulembeze abamukulembeze omuntu oyinza okumulaba ng'ayimbye oluyimbo to be honest nga gwe tomanyi naye ng'alina kyagoyina ng'okufuna eddagala oba okumujjanjaba obulungi tolina kukwata muggo n'okubirawo wabula olina okusooka n'okola research lwaki omuntu oyo ali bwati abantu abamu they are disturbed in a way that you can't even believe ojja kulaba abaana bwe bali batandika okuyimba tebajjira mu nnyimba ezo why now because twasigaza ka stage kokakutunda kokka omuyimbi okufuna ekyokulya alina malalinnya ku stage awo nazina amazina bwayimba tewali walala wayinza kufunira ssente tewali walala kati oluyimba luno bwe luggwako atandika okufuna pressure ey'obutaba na hit kubanga alabira ddala nga abadde alina amabanja abadde alina biki byonna yakyusa gyasula takyasobola kutambulira ku booda kakati neyekanga ng'agamba nti atiriisa okuswala nfa n'amaliriza ng'akoze ekyo kyoyinza okulaba naye osolovinga otya ensonga eyo ng'omukulembeze osooka n'omanya ekizibu ekimutuusizza n'oyiye engeri gy'okisolovinga kubanga sikiwa UNCC tugirabangako ng'eri mu mawulire ng'eyita ababba ennyimba z'abayimbi okubabuuza ebibuuzo byebimu nga byadde yagala obuuza bano bino beekugamba sigama mu mpagira bagulabi tebayimba ebyo sikiwagira naye sirabangayo meeting nga UNCC eyita ababba ennyimba z'abayimbi for example telecoms sirabangako meeting nga bagiyise mu lwatu ne bakwata ekipapula ne bakikuba ku intaneti pa TMTN mujje munnyonnyole ekitumusasula abayimbi sirabangako ekipapula ne bakiwandika ne bakikuba online TUPRS jangu otunnyonnyole lwaki abayimbi tebafuna ssente nga mwe mufuna emisaala buli mwezi CEO wa UPRS omundooza yavuddeko ba bamugjeeko abadde afuna miliyoni 15 buli mwezi okuva ku nnyimba zaani ez'abayimbi abayimbi bo bafuna mmeka kyekibuuzo kati omuyimbi bwatuuka ekiseera n'abeera frustrated olina okunoonya lwaki olina omuyita n'omutuuza nga tomaze kumuswaza mu bantu liripazo bamusala olubuto n'agenda n'atandika okusabiriza bwe yavaayo n'atandika okuyiya engeri gy'ayinza okusavaivinga siwagira kuba nti nno yasavaivinga bwatyo naye tulina okumanya ensonga eri awo tutayenze embeera eteeka abantu ku leveni babe ng'asobola okufunayo obumiliyoni obubeera 3 buna buli mwezi okusobola okusasula renti n'okumala obuzibuzibu obutono then tubagambe twatereeza omulimu mufunayo ak'okulya kyekiboogeza bino awo ne bwobanga oba okitegeera oba si kyekyo yonna nga tetunatuuka kubanga ebyamateeka bye tulimu ate si byakuleekaana si bya mawulire si byakujja wano kukuba mudomo twasalawo twakkakkana tuli mu kuteesa na gavumenti ate ke gavumenti etuyambye nnyo era njebaza nnyo balirabe nebaza nnyo gavumenti etuwadde amatu getatera kuwana balaba okitegeera era yensonga lwaki tulina wano gavumenti etukwatiridde nnyo siima wadde abantu tebaagala wulira bintu bino naye byo ebituufu oba okitegeera akati wadde tukyali mu prosesi eyo ekola bino gwe ng'omukulembeze yita abantu bano mu kyama obagambe bannange temukiddamu kino bwe bagaana that's when you come out n'ogamba ennaku z'omwezi bwe ziti ku lunaku bwe ruti twayita abantu bano ne tutuula wano and these were the witness ne tubagamba kino tebakiwulira awo n'olabisa oba okitegeera endowooza bwe bandikoze tosobola kuŋŋamba
nti otudde wali oli mu kwentebe yeewuuba oyise omupoliisi oyise promota oyise baani otandika okugamba omuyimbi olira wali otegeezaki otula nti badde bayinza n'okweyolerawo amataala ekege leadership si byakulaga buyinza byakubeera mukulembeze amaanyi ogajjayo mu butuufu bwolabira nga geetaazi naye ebiseera ebisinga osooka kukwata nsonga buki bulungi president mu bigambo byabwe babadde bagamba nti naye bakuwandiikira omuntu bwakukopinza n'obutakirako akukopinza omuntu okukopinga nga bw'anaawandika naishuwinga n'agamba igwe nkugobye mu nnyumba yange kuba ku nnaku z'omwezi bweziti toddamu n'ategeezaako kyamaanyi tyonamugoba oba kyalina kiyinza kukola kuti ate ng'ekipapula ekyo kyagenda online niweeraba nga kuoli oli copti naye online nga tukyayinza kukirivasinga how about nga batuyise mu meeting ekitegeeza abayimbi baneno be basamuninze balina obuyinza nga bayise mu mateeka okugamba nti nno tebabatuukirira nga bo no abayimbi balina okudda genda bayimbe ku stage senga abantu babe banaaba baagala abawagizi okujjako nga azze ku stage abawagizi ne bamwegambira vaayo naye bw'anaaba azze ku stage sikiwa nti nabo balina amateeka gabagamba muveeyo abawagizi be balina mandate yeyo bagamba tewaliwo tteeka mu constitution tewaliyo kintu kigamba nti ekigambo bwe kityo omuyimbi talina kiyi twalabye ne Katikkiro wa Buganda naye ng'avaayo agamba balekerawo yimba ennyimbe n'ozikuba ku radio ne TVs wekitibwa Katikkiro mutuufu okuba nti nno tayagala bigambo ebyo biyite ku mpewo za Buganda kubanga Buganda institution ekulira culture tuyinza kuwagira nnyimba ebigambo ng'ebyo kuyita ku mpewo so kyeyakoze kituufu nina n'ekyenyinza omusaba ekitiibwa abalenzi bano abayite obanzi nja kumusaba nzikirize mbamutwalire afunemu nabo meeting y'ekyama abasomesa ate amanye n'ensonga zaabwe lwaki bakola ekyo usanga balina bye bagebenga fulu usanga waliwo beetaaga okuyigirizibwa okwenjawulo tujja kulengera gyetusolovingamu ekyo n'owekitiibwa kubanga twagala nnyo atatuwagirayo era omulaba nnyo ebivulu byaffe yamukubasaasinza okubiwagira abeera musere nawo mustoli time not because nti ayagala genda out kukola kinaye kusaba kuti ngalaga support we appreciate him so much will find out talking to him tumwetondere wonna tuyinza okubanga waliwo kyakigenza obubi then n'okusaba okubanga tumutegeeza ensonga zino omutuufu bwazo. Okay, President, aba creatives abali mu docket gy'okiikirira ewa president okubeera presidential advisor abalala omwaka guno nga guggwako otuuseewo okubeera ng'obakuŋŋaanya oba ng'obabuddaabudda okuba ng'osobola batuusiza eddoboozi lyabwe eri president Museveni? One, already natandika dda consultations, natandika dda okunoonyereza aba creative abo gye bali. Era natuuzaako meeting ezasooka akubanza siteganya okwagala kutambulira mu mataala naddala nga sinaba kuggusa nsonga. Bwe naaba nyina wentuuseeko nja kuba nvaayo ate nzije mu public kubanga it's a report gy'oba owange nze okubaako kyotegeera ne kati nze omuntu I was just appointed by the head of state kati nentandika okukola omulimu gwe yakola ki however much I'm creative and I'm one of the people who have done something as far as creative is concerned that nyina okutandika okunoonyeza ab'ebibumbe bagamba ki bano bagamba ki ono aliwa ne mbayita mu meeting ezekyama entono then bwe naaba maze obitegeera byonna I will give a report publicly then nja kubeera nkola ne report nga njiweereza head of state mulimu akasembayo president akasembayo omukulu bannabitone oyogedde ku Katikkiro ekibuuzo kyange kyandibadde nti bannabitone okugenda embuga kitegeeza ki kuba tulaba abayimbi abasinga most especially nga balinayo ebivulu bettanidde nnyo genda mu lubiri oba ebulange bantu bonna kibakakatako ogendako ebulange naddala nga respecting obwakabaka either oli muganda oba toli naddala ng'okolera mu Buganda emirimu gyo oba olina okurespecting obwakabaka kubanga bwe buddukanya bw'okolera ate era bw'obanga oli wa Buganda bwe bukuzadde ekkubo lyo
muyitira amagenda n'amadda kiba kirungi okusuulayo olubu lw'ekigere obeeko byeweebuuza oba okubaako byowagira oba byowabula kyoteesa oba kyowabula. Sembayo ne kano Eddie. December oba nga tugenda mu nnaku ezenkulu abayimbi basinga okubeera busy era n'obuvuyo businga okubeera ono teyayimbye bamuwadde ssente teyazze ono yankubidde ku stage ate gwe omukulembeze wogendedde okuwummula. Ebyo sigenze mu kuwummula just tuze tu emirimu gya federation bantu tubasindiseko mu holiday bawummuleko bakoze omwaka mulamba bali bagenzeeko at least nabo mu leave oba okitegeera babeereko na family zaabwe omwaka bbanga lyonna babeera wano secretariat tegenda walala basula wano kati balina okuddayo ku family zaabwe nazo zibalabeko naye nga nze of course tuli mu digital era I'm everywhere. My phone is 24/7 on. Tuli ku digital, tuli ba Gen Z. Your